Wene Byanyima yeebazizza Bobi Wine okubeera omukulembeze oba struggle omulungi n'avaayo okubeera nga munnange ayimirira wamu ne Dr. Kizza Besigye newankubadde ng'akimanyi nti ebituuse ku Besigye naye bisobola okubeera nga munnange bimutuukako. Awo wasinzidde okubeera nga era akakasa nga bw'ayagala okubeera ng'asisinkana Gen. Museveni boogere ku nsonga eziwerako si za bbaawe yekka wabula ne Uganda butya munnange Museveni bw'agifuga mu ngeri ey'amancoolo. Nga bw'eri enkola yaffe wano ku Uganda at large tetwagala kuleka jjinjira limu nga sirivuunule era bwetyo tutuli butoola n'ensonga za Dr. Kizza Besigye. Winnie Byanyima mukyala wa Besigye agambye nti ayagala nnyo okusisinkana Gen. Museveni beevumbe akafubo era boogere si ku nsonga za Besigye yekka baawe wabula ku bizibu bya Uganda okutwaliza awamu. Engineer Winnie Byanyima ono nga munnange ye mukyala wa Kizza Besigye. Essaawa eno Dr. Kizza Besigye ali mu nkomyo ku lunaku olw'omukaaga ssaawa ez'amalere y'ebyemisana bw'atyo yabadde ayogerako eri bannamawulire mu maka ge wali e Kasangati Gayaza Road Wakiso District. Yabadde agezaako kubeera nga abayitiramu mu bufunze ku kukwatibwa kwa bbaawe ku kuwambibwa oluvannyuma n'asimbibwa mu kkooti y'amagye ku misango munnange egimu gyeteekeddwako gavumenti ya Uganda. Kakati mu engagement eno gyebaddemu ne bannamawulire ba reporters bamubuuzizza ebibuuzo lwaki takozesa ekifo kye nga world diplomat akolera mu UNAIDS era nga omu kwabo abaali ba communities ba NRM okubeera nga ayogera ne Gen. Museveni butereevu ku nsonga y'ebyobufuzi n'engeri bannabyobufuzi abali ku ludda oluvuganya gye bayisibwamu embi naddala bbaawe. Winnie Byanyima yagambye nti yandiyagadde nnyo n'essanyu eringi okubeera nti nno ekyo akikwasaganya singa afuna omukisa okubeera nga ayogerako ne Gen. Museveni si ku nsonga za bbaawe zokka wabula ku nsonga za general state of governance wamu ne human rights violations mu ggwanga ya Uganda. Ensonga eggwanga lino gye lijjukanyizibwamu wamu n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu okususse okugenda mu maaso wano mu ggwanga. Kakati munnange Winnie Byanyima ayongera okubeera nga atunnyonnyola ku nsonga eyo era munnange embeera bwetyo bwerijjukira tugenda mu Christmas era nsuubira okuba nti bannayuganda bangi bagenda kuba bayingirawo wano mu ggwanga lyattu Uganda era nga buli omu yeebuuza nti wa bwe ngenda okusula awali safe. Akafo kali kamu Hillside View Apartments kano kasangibwa ku kyalo Jjanyi we kasootuke Kajjansi oba Ekitende mu makkati awo we wali munnange amakubo eri Kajjansi weeriri naye ng'erisinga liri awali Ekitende just we kasita munnange ofuna contacts ojja kuba munnange otuukayo. Kafo kalungi nnyo era gali maka gennyini we kasita opangisa apartment erimu ebisenge ebisukka mu kimu ekiyungu mwe kiri buli kimu entebe ennungi nnyo kugambye abaana bayoyoota akafo kali kale osobola okupangisaawo ennaku embale osobola okupangisaawo ennaku embale tewaliwo abapangisa balubeerera nti babeera awo nti basasula mwezi wabula gwe gendawo ogambye nti njagala kusula wano wiiki emu wiikisi 2 mwezi gumu wiikisi 3 oba myezi 2 bwe bityo osobola okupangisa n'obeera nga buli kimu bwe kiwali badde munnange weetaaga ewuwo oba kwefumbira olina famire yo osobola okubeerako naye awo mu bbanga eryo era nga security ba caretakers n'akafo obuyonjo bwako muganda wange wifi weeri full time ate nga yabwereere si yakusasulira wabula gwe just
mutegeregana kasente akatonotono tingenda kumalawo n'ennaku bweziti oba wiikisi bweziti oba mwezi gumu oba ebiri, then n'osobola okubeera nga ate tewejjusa. Akafo kali kumpi nnyo ne airport kubanga just Entebbe Road dakiika ndowooza oba nga 2 nga watuuseewo dda ebyokka eriwa nti ennyonyi endese jaamu ate Kampala ate era nga ne Kampala osobola omumaakisa esinga. Kale Hillside View Apartments akalango kwe kali wano ku Uganda atalaaje, ate era bw'obanga wandyagadde okumanya ebisingawo osobola okunkubirako n'enkuconnectinga kuba management y'akafo. Kakati Winnie Byanyima tuzzeeyo ku nnyonnyola gy'annyonnyolamu Butya yali yagadde okubeera nga asisinkana General Museveni boogerezeganyeemu. Yagambye ekisooka mwenyamivu nnyo ku circumstances oba embeera bbabwe gye yakwatiddwamu gye yawambiddwamu okuva mu ggwanga erya Kenya olwo n'asimbibwa mu military court, kooti y'amagye ate nga si musirikale. Byanyima ayongerezako n'agamba nti embeera eya governance wano mu Uganda oba obukulembeze engeri eggwanga gye liddukanyizibwamu wano nti yeeraliikiriza nnyo kubanga ye kennyini akimanyi bulungi nnyo era obujulizi bwe buli nti waliwo ba victims bangi nnyo aba political persecution. Bagamba nti bano bangi nnyo si bbaabwe yekka naye ba family members bangi nnyo ababa political prisoners bano nga bagiddwako eddembe lyabwe okuba n'emirembe mu nsi yaabwe wamu n'okubeera nti balabirirwa abantu baabwe oba ab'eŋŋanda zaabwe abaasibwa okusobola okubeera nga bakwasaganya obulamu. Mwalaba juuzi omukyala wano ennaku z'omwezi nga 18 Nuupu nga ejjukira biki ebyaliwo Novemba 2020 omukyala yali akaaba n'agamba bannange embeera si nnyangu okubeerawo balemererwa kubanga abantu abaali badde babalabirira baasibwa battibwa. Waliwo nno okusibwa naye okuttibwa battibwa kati nga bali awo tebalina yadde n'ekyokulya. Jjukira ye Museveni yabasuubiza okubawaayo kasente naye n'okutuusa kati kaali nyanfudu kubanga bukitegeeza yali abalimba kubanga ye mu empty promises teryamusinga kasaba kuwaayo 5 bwe baba bakuyambye okuziika awo oba oweddeyo oba otumidde. Kakati Winnie Byanyima n'agamba nti omutima gwe gwennyise era gujjudde omusaayi gubuliidinga si ku lwa bbaawe yekka naye munnange ne family friend Haji Obedi Lutale Kamulegeya naye ne ba politicians bonna ba political prisoners abaasibwa. N'agamba nti munnange yandiyagadde nnyo okwogerako ne General Museveni, yandiyagadde nnyo okubeera nga boogera ne General Museveni okusobola okubeera nga munnange amulaga embeera embi ennyo ebyobufuzi eri mu Uganda nti bannabyabufuzi abavuganya gavumenti bayisibwa bubi nnyo nti General Museveni ba opponents bo baba political opponents be abayisa bubi nnyo. Kale yandiyagadde amulage political persecution of political opponents si ku Besigye yekka era nti ayagala amulage nti munnange bino byadda mu mirembe gya Stone Age era nga biraga tuli ku muteerera gwa wansi nnyo tewaliwo nkulaakulana yadde n'akamu tebigenda kubeera nga biyamba Uganda yadde n'akamu. Kakati nti yandiyagadde okubeera nti alaga Museveni engeri ba political opponents gye bayisibwamu obubi era nga kino munnange kikontana n'ebigendererwa ebyokubeera nti nno Uganda erabibwanga eggwanga eriyinza okubeera nti likula oba n'okubeera nti nno liraga ensi yonna nti lyetegefu okubeera nga ligenda mu maaso nti nga bwe tuli mu middle income nti obukulembeze obwa Uganda
bwali badde bulaga nti nno bwetegefu nnyo okubeera nti nno bulwanyisa endwadde, obwavu n'ebintu ebirala ebiruma bannayuganda. Naye kati bino ebigenda mu maaso eby'okukijjanya abavuganya gavumenti byongera okubeera nga biraga nti tukyali wala nnyo. Bino Byanyima bw'atyo n'ategeeza nti mwetegefu nnyo okubeera nga asisinkana General Museveni wonna wonna bw'abeera asazeewo okubeera nga amusisinkana basobole okubeera nga bengeejenga mu argument eyo. Amulage butya ye bw'alowooza eggwanga gye lyali badde liddukanyizibwamu nawa munnange ebintu ebimusobyeko. Era n'agamba nti nno obuzibu obusinga obunene Museveni bw'alina essaawa eno be bantu abamwetoolodde naddala abo abamutya, mikwano gye n'abantu abalala bakozesa bonna bamulabanga oba Katonda bamutiira ddala, tebasobola namutunula mu maaso bamubuulire ekituufu ki ekiriwo, tebasobola. Bonna bawoza kimu yessa okay. Nkola ya Sefu Mayijubu omusajja ayinza okungobera wano ng'alaba mutunulira mu maaso n'agaa nti ono gye bujja mu maaso ono olaba ntunulira bw'ato nga tantya. Winnie Byanyima agamba nti embeera eno mwe bayisiza bannabifuzi obubi naddala bbaawe engeri gye bamuyisizzaamu kino kizze kikosa omwana waabwe kizze kimutomentinga mutabani waabwe Anselm Besigye okuva lwe yazaalibwa. Bagamba nti yatuuka n'okubeera ng'abuuza nti naye ddala lwaki taata wange bamuyisa bwe bati mu gavumenti ya Uganda eno terina kuba nsi ye, kubanga jjukira omwana ono kuva dda mujjukire nti baatuuka n'okubeera nga bamutwala mu ggwanga eri Rwanda, era mu kumufulumya mu ggwanga eri Rwanda kigambibwa okuba nti abasirikale bagezako n'okugezako kumutiisatiisa nga bamubuuza ebibuuzo, naye baga nti omwana ono yali mukambwe nnyo mu myaka egyo mu stage eyo, kitegeeza nti yali akimanyi ng'akitegedde nti embeera n'ekitabo gy'ayisibwamu buli kaseera alaba abasirikale amulaba ku mawulire bamukuba bakola batya, era bagamba nti baakabuuza ebibuuzo mu myaka egyo emito naye byakabaddamu byali bizibu nnyo. Amawulire ne gafuluma n'okufuluma nti omwana mukambwe nga kitaawe tasaaga, nzijukira naye neerabidde kiki yabaddamu nga bafuluma eggwanga erya Uganda bagenda e Rwanda mu biseera ebyo. Kale bagamba akulidde mu mbeera efaanaganako bw'etyo, ekintu ekimuleetedde okubeera nti nno abeera emotionally tormented, kubanga kitaawe ebbanga lyonna ye abadde amulaba mu mbeera bw'etyo, akubwa akoze atya, amaaso bagagize ate omukono bagukoze batya, mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Winnie Byanyima bw'atyo wano we yasinzidde okubeera nga atendereza Bobi Wine Badman nti olw'okuvaayo stepping forward okusobola okubeera nga alaga nti akulembedde mu struggle okulwanyisa General Museveni, newankubadde ng'akimanyi bulungi nnyo nti ebintu ebifaanaganako ng'ebya Besigye, empisa gye bayisaamu Besigye embi naye emulindiridde. Wano no munnange era bwe yasinzidde n'asaba essaala, n'ayolukiza essaala eri omutonzi nti entulugunya Museveni gy'atulugunyizzaamu Besigye okumala emyaka 20 nti ereme kubeera nga munnange ate etuuka mu maka ga Kyagulanyi, mukyala we Babi wamu n'abaana baabwe abalungi baleme kubeera nga bafuna experience eyo, kubanga entulugunya gye batulugunyizaamu Besigye y'amaanyi nnyo ate ya bulumi nnyo. Era wano bwe yasinzidde okubeera nga ayogera ku Bobi Wine ng'amulabira mu kiti nga ekyo omuvubuka omukulembeze omuto alina obumalirivu ate ateefaako yekka, akola obutaweera okulaba nga alwana, okulaba nga Uganda munnange efuuka ekifo ekyeyagaza. Waliwo omuntu omuwana yaŋŋambye nti Besigye bwe kisooka yasooka n'atwala muka Museveni bwe n'amubbako omukazi Winnie Byanyima
bukakati n'ayagala okubeera nga ate n'entebe ye agitwala mbwawe wali obuzibu mbu Museveni tasobola kusonyiwa Besigye olw'ensonga ezo ebbiri.